So after coming for the presidential rally and campaign in Kumi, see how people are stranded now, no transport for going back. Hey, iristo zimotoka na titunga dodo ebongo kwana. It's almost getting to 6. Saidi endala abantu baba pakidde mu basi mu taxi oba ne ku boda boda simanyi okubeera nga batwala ku campaign y'omukulembeze omwe yeesimbyewo naye bamaze campaign wezaawedde kyaka ebawadde sente za facilitation bo ba making sure nti abantu webali enamba weeri ewera yes ebyokuddayo babadde balina okweyi oba nedda by the way omanyi eddiini yange ngamba nti ekintu ekimu totulowolerezanga kibi ate sobola olowolerizaako ekirungi oba basi ez'abasombye zibadde zirina be zitutte osooka otwala then zikomewo zikimena bano tulowoolezemu eyo perspective oba kyekirala awo ekirungi kati basi emu nga zatutte then tuveeyo ate ono omuvubuka ye eno babasomba eno abali ku drip ate bo bavaayo kubeera nga bajja bintu byanjawulo era ne results nazo zisobola okubeera ez'enjawulo eno babasomba eno beereeta bokka nenera okulonda kunagenda okuggwa ndira nga abantu kibasazeewo kijja kubeera kyekyo okitegedde bulungi amanya MPMC SMX 1 eno ku SMX Media still kujjukiza Iran's run ategedde conference awo ku Nsambya sharing hall okuyingira emitwalo 5 butya oyinza okukozesa omutimbagano okubeera nga weekulaakulana n'otandikawo business ez'enjawulo skills ogenda beera nga ozifunako olunaku ku Nsambya sharing hall okuyingira mitwalo 5 tebo yakakadde kamwe mu SMX ngenda kubeerayo okulaba nga nange neeyongera okubeera nga njiga ono attaininga skills ez'enjawulo naawe kusaba obeereyo.